General Zamba leta wana amatu lwaki akayimbako akasoda jinjale kawafulumya emyaka ejikunukiriza 15 emabega beat yako oba beat progression yako etambulira ddala yennyini ne ya Kendrick Lamar mukayimbake aka Not Like Us akamwanguziza Grammy Awards 5 accountability tujagala. Olwalelo nzize kwogera ku tiketi ya Nup ewanguddwa Kanso Luyimbazi na Lukola. Naye ntidde omusajja gwempagira the way how he has behaved. Umalumagala. Mama! Kali akasajja kaina amagezi, akasajja kaina obwongo. Mama nyabo! Abalala we bazirikidde. Jukira nti Umalumagala ajidde mu kyambalo ky'aba foot soldier nga kulaga wajava kiki ekimuzimbye lwaki alikyali. Naye ku nkomerero bwalabye tebamulangiridde n'avaayo n'agamba nti agenda kubanga agenda n'ekibiina bwe kisazeewo ogenda naye. N'agamba n'okugamba nti agenda kuba campaigner wa Luyimbazi na Lukola. Era buno obugalo bugenda eri Honorable Omar Magala. Jukira nti kino kigenda muyambako okwongera okunyikira mu mitima gy'abantu kuba maturity card jazanye ezanyibwa bali babingwa abagamba nti if it's your time it will be your time, nothing can stop you when your time comes. Kigenda muyambako kubanga atalaga kawempe nga abantu bongera okumumanya n'okubanga balaba omuntu ajudde element z'abakulembeze atalabibwangako. Era nze mundaba eyange akibaze n'amanya nti ekisanja kibulako ebbanga ttono okuggwako kigenda kuba kimuyambako okweteekateeka asobola okubanga ajja mu kalulu ka 2026. Umalumagala, you have my respect and I give you all the credits you deserve as long as you want them. Naye ekisinze okubanga kikuba enchukwe kwe kuba nti ba foot soldiers abamu bafiringa betrayed. Naye njagala ba foot soldier bakimanye nti temufiringa betrayed. Amazima gali nti mukama wammwe abenyumiririzaamu era mwongere okumwenyumiririzaamu just kyemulina okublaminga bebawi bamagezi abamwetolodde. Naye nga bw'oba weekennenyeza kino ekintu abasinza okubanga basanyuka kabondo k'abalooya mu ggwanga Uganda kubanga balooya bakimanyi bulungi they can use trivials, simple things, the minority things in order to fix themselves in the party. So era ugenda kwekennenya nti fe tubadde tugenze kukima ndaga muntu somewhere omu kubali ba lawyer ba NUP gwe mwakubamu ebituli bwategedde nti lawyer Luyimbazi na Lukola yawangudde nakuba gudikudde nagamba ehu esala zaffe ziyisemu. Jukira nti DP block esekera mu kikonde era tewekanga nnyo okubanga abasajja abali mu kudefectinga system ate nga bakomyewo olw'obuwaayiro n'ebyekwaso okusinziira ku ssemateeka nti nasobola bakkiriza okwewozaako okubanga baddamu ne bakwata enkase. Kino kyenkunnyonnyola njagala okitegeerere mweno ango nti bannamateeka baba ne solidarity ey'amaanyi esinga ku career modes ez'enjawulo nti kiba kizibu nnyo okusanga eggwanga erina bannamateeka nga beerumaluma bannamateeka babeera interconnected nti kiba kizibu nnyo okubanga beerwanyisa era teweekanga nnyo abantu be mwali mwagoba mu NUP nga bakomyewo naye nga tebakomyewo nti lwakuba mubaaniriza naye nga bakomyewo olwa ssemateeka n'ensalawo ya kooti olw'obuwaayiro obw'enjawulo bwe basobola okubanga babukozesa okwenunula. Katika nkuwe ekyokulabirako mu ggwanga erya US omusajja gwe bayita Benjamin Carruthers yavaayo n'awawaabira kampani ya Red Bull energy drink. Abanywa Red Bull ndowooza mukategedde esponsoringa club ya RB Leipzig mu ggwanga erya Germany ne Red Bull Salzburg mu ggwanga erya Austria nti yavaayo oyo musajja n'agiwawaabira n'agamba nti muyina slogan egamba nti Red Bull gives you wings. Naye bukyanga ntandika munywa sifunanga biwawaatiro kubanga ne caffeine alimu mutono nnyo okusinziira ku energy drinks eziri ku katale ate nga slogan yammwe mugisoosowaza nnyo. Bw'atyo omusajja oyo Benjamin Carruthers ne bamuliyirira $1 million 13 mu mwaka gwa 2013.
awo wensabira party president Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti setting up brilliant measures ezigenda okuzza emitima gy'abafuutu soldiers baddemu bekkiririzeemu nga waliwe babadde bekkiririzaamu nti bakkiririzamu NUP ne president waabwe nga eddiini nti bw'oba weetegereza nti twali ku lumbeerwa Segirinya omuwala omubwati Sauda Madada yalemesa police okubanga ebba omulambo gwa Segirinya. So it's higher time for the party to use the critical thinking, the critical strategy, the critical eye in all arms that is governing. Okubanga abantu abagirwanirira abagibeezaawo okuva ku foundation tebabeeramu kabuusabuusa. Solidarity eri nti omuntu ayinza okubanga asigadde akyawagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga efficiency eri gy'abadde akozesa okubanga ayigira NUP akalulu ekendera. Nsigadde nze Emmanuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026.